sinaba ntuusa ebigambo byange kalabalaba omukolo alina abantu be yabuuse batawuddeko kalabalaba alo njagala ow'omuzindaalo minisita wa gavumenti eya wakati w'ekitiibwa Honorable Kasolo ayanjire baminisita ndaba baminisita bangi aba gavumenti yangu otole essalaamu oyanjire baminisita banno naye nga bw'ajja ndabe n'abangi abaagala okujja omugaati mu kamwa ampite Honorable Kyagulanyi ono bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti n'omuzindaalo yanjira banaye twefuge agenda kukola salaamu ayanjire banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atole salaamu ayanjire baminisita ba gavumenti mutakika nga bbiri ejja kubeewedde neyanzege kadde waffe Mbuga Supreme Mufti Maama Nnabagereka Katikkiro wa Buganda abalangira n'abambejja baswaba mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Erias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Semujunganda nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya ono nga mwe muli n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Omuziranyonyi, mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda Alhaj Muhammad Mwanga Kibumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe, nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu, omuli Honorable Kirumira ng'era oyo ye imaamu wa Parliament. Ansabe bayimirire gwenyanjula yatuula. Mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni ow'Emukono, mulimu Honorable Abubakari Kawalya ow'Erubaga, mulimu Honorable Muwadanku Nyingi ng'oyankiikirira ow'Ekyadondo, mulimu Honorable Sekitoleko Robert, mulimu Honorable Kalwanga. Era Mukama wange kyetujje tufuneyo kirasiponi ebyo bakiyita Jaden naye nga amannya amatuufu ye Erias Nalukoola Luyimbaazi ow'Ekawuntu. Mukama wange ababaka bangi wali abali erudda eri nga mwe muli Honorable Nsanja, mwe muli Honorable Alan Sewanyana, nga mwe muli Honorable Nyeko Deriki, nga mwe muli Honorable David Serukenya, nga mwe muli ne Honorable Balimwezo Nsubuga. Mulabi ayambadde enkofiira mpulira nti alina n'ekifo ky'alamuza naye Mukama wange sijja kendayo. Mwe muli Honorable Brenda Nabukenya, era ssebo mulimu Honorable Namugagoleti ow'Emawogola, Honorable Naluyima Betty Etho
nga yatwala mu Wakiso, mwe muli Honorable Nantongo Fortunate ow'Ekyotera, mwe muli Honorable Alan Mayanja Sebonya, Honorable Kanyike Evans, era mukama wange mwe muli ne Honorable Shamim Malende nga yatwala mu Kampala. Bangi nnyo abalala sibalabye ne mukama wange olw'obudde, saba onzikirize nkomaawo neyazanyo neyanzege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajja omulangira ate era tukyazizza wano kasozi kaffe kano Kibuli, maama waffe, maama wa Buganda, ate era ne Katikkiro wa Buganda, abagenyi Bassaabasajja Kabaka mwenna, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jajja tulina Hajjat Misa Kabanda, minisita ow'ekibuga kino, kibuga Kampala, era tumwebaza nnyo okubeera wano naffe buli kaseera, era n'engeri gy'akuttemu ensonga z'ekibuga. Ate era ne Dr. Jesse Muyingo, minisita waffe omukenkufu munnabyanjigiriza. Tulina abakiise abalala bangi bali eyo Jajja nga bw'onkwasaganyizza wano amannya esobola kuba nago naye nga gye bali. Jajja nsaba okwegatta kw'ennamungi w'abantu bano bonna okuyozaayeza baffe n'Obuganda olw'emyaka gino 32 nga baffe ali ku nnamulondo y'abajjajjabe alamula Obuganda, naye nga tukola kino era munzikirize neebaze nnyo abo bonna abatutuuzizza wano, abo abaakola kyonna ekisoboka okuzzaawo Buganda. Gy'emyaka gino 32 tulina okujjukira twatandika ku myaka ki era baani abaakikola. Tuteekeddwa okujjukira abantu abo n'okubeebaza. Tusiima nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka wangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.